Igende. Weewaawo. Ow'emirimu gye teyeetereka omubazi w'enseke akeerera ku biwondowondo. Naye wawulira nga bakugamba nti owange weggulirewo ng'omanya akugamba ebiri ku kyoto akutuza mannyo. Sigenda kutambuza mu mwanga luzingo mututumba olwaleero. Nsangiddwa nga ndi eno mu musiri gwa mmwanyi nga tuli mu kunoga mmwanyi. Emmwanyi zino mmwe lwakuba muziraba eyo kalino zino. Emmwanyi zino muziraba eyo muziraba ku katale. Ziva eno tumala kuzisimba ne zikula ne tuzinoga. Emmwanyi ezengedde kati nga zino bwe ziti zino emyufu zino tuziyita embagirawo. Ate emmwanyi enkalu muzimanyi bulungi baziyita kibooko. Baziyita kibooko. Emmwanyi enkalu ziyitibwa kibooko. Ate kase ye mmwanyi evuddeko akakuta oba munfuna bulungi. Tuli mu kusomesa bintu bya nsonga wano gulo mukutu gwa nsonga nabagamba wali akagawagwa na kasumba jjo kaye no mwettanire kubanga eyetegereza yatta omuzira ezikugwa bulungi bakulagandage bakulamulira nti leka banzite kyemagombe eriwayo bwami njogera kumyuka kitaka mujye mu muyige ebyensonga wano Olunasange online tv era wegubanga gwe mundi gwo gusosesa ko subscribing kati ekikola ky'okunoga nga onoga mpola bwotyo jjamu obwengedde kiita okunojjola kati wala mandi okunojjola ku nkola eyitwamu okukungula emmwanyi naye okunojjola kwe kunoga ng'ojjamu ezo ezengedde onogako obwoti nga bononoga obutula onogako ezengedde ng'ento ozireka. Ekirungi ky'okunojjola nti ento zisigalako n'ozinoga mu kiseera kyazo nga zituuse naye ate waliwo kye tuyita okuwulula. Kati okuwulula wano simanyi oba naafuna n'engeri gye mpululamu. Okuwulula totaliza okola bukozi bwoti zonna n'ozinoga zonna n'ozisuula ku kideeya okwo kwe bayita okuwulula. Otegedde? Kale nkomyeko awo mwebale kutugoberera musubscribinge mulayikinge mukomentinge musheyalinge n'olulala tujja kuddiŋŋana kubanga ensisinkano teba yalumu enkejja amazzi galeka mu nnyanja neegasanga mu luwombo. Nze Munnabusiro Bosa Musisi Saava Sengule 221